Yes, nkwaniza ku Fadi TV gye essaawa eno wasize otya obuli otya gye bayotisizako engalo essaawa eno ngenda kusaba subscribing tompere video eno ka like Fifi da Queen bibi nnyo ku side ye ne bambi mwongere okumusabira avunuko obuzibu buno bambi kubanga nabo bane byongedde okubanga bimutabukako mpola ngenda kusaba subscribing tompere video eno ka like mbatumireko abali kata Saudi Arabia Jordan Bahrain Oman mbagala nja kuba mbatumirangako buli ssaawa batumiddeko mbebaza okubanga mugyekumiraako Zainabu Makula nkutumiddeko Pete Aisha Judith Nakato nkutumiddeko mbagala nnyo era mbebaza okubanga mugyekumirako bagita Fadi TV yugiraikinga komenti nga tosigale nga ogyekumiddeko mbagala nnyo era mbebaza okubanga mugiberako buli kadde buli ssaawa updates nja kuba nzibatusangako buli kadde buli ssaawa oluvannyuma lwa ssaawa emu nja kuteekangayo video no ku Fadi TV no ensonga mubeereko nga muli online ku YouTube channel yange eno nakiriwa Catherine nkutumiddeko mbatumiddeko abali mu ggwanga lya Germany mu ggwanga lya Berlin wali mu Germany ne mu ggwanga lya Bahrain nti mbebaza ne mu ggwanga lya Turkey South Africa comments nziraba mbagala nnyo ebya Fifi da Queen bakute Fifi da Queen ku byokubba Bukedde Olupapuula bakyagenda maaso n'okubanga bakuba amawulire akwatagana ku nsonga ya Fifi da Queen amanyi bisesinga na amawulire agamu gava ne googera ku nsonga sitera gabuusabuusa ebiseera ebisinga sitera gabuusabuusa naye nga Fifi da Queen yavuddeyo n'agamba nti yeetaaga akawumbi kamu mu obukadde ndowooza bino oba bitaano wakati awo ng'onaagamba nti Vision Group oba Bukedde Olupapuula bamuwandiiseko amawulire amafu era nti bono n'erinnya lye nti era yabatute mu kkooti n'abasaba okumulirira ssente akawombe kamu mu obukadde 4 n'okuddamu okuwandiika sitoole entuufu nga beetonda nga boogera ekituufu ekyo nti Fifi da Queen Semobbi olunaku olwalala Bukedde zemu newandiikira Olupapuula ng'egamba nti Fifi da Queen poliisi emuyingiza mu bya sipapa Fifi da Queen yana connection ne sipapa sente baazirya bona sipapa zeyabba ez'omusudani oba nedda Bukedde byogerako ebikakasa oba nedda Bukedde nekyagenda maaso n'okubanga ewandiika amawulire gano akwatagana Fifi da Queen wabula basinga bavudde nga bagamba nti Fifi da Queen ayinza okuba yalina connection ne sipapa naye nga poliisi tenaba kumuyita naye nga esuubira okumuyita abasinga bavudde nga bebagamba naye esuubira nti Fifi da Queen ayinza okuba nga alina connection kubyokubba ssente zino ez'omusudani toyinza kugamba nti talina connection kuba tobeerayo wagibasinkagana naye nze ndaba Fifi da Queen ayinza okuba talina connection yonna ku ssente zino ezabbibwa nze bwe mba ndaba gwe simanyi gwe nga gwe booteesa essaawa eno naye nga Fifi da Queen poliisi eyinza okuba eteekateeka kumuyita ku nsonga zino gana amawulire ebiseera ebisinga banoonyereza nnyo bano abakuba amawulire banoonyereza nnyo ebiseera ebisinga tebatera kuwandiika kintu oluusi nga bamaze kukinoonyerezaako lwakuba eggulo tayito gye bakozesezza yabadde nkalubonya ate banenge gye bagikozeemu nti Fifi da Queen poliisi emuyingiza mu bya sipapa ate eggulo yawandise ebya sipapa bakutte Fifi da Queen ku byokubba eggulo Bukedde bwe yawandiise eggulo tayito gye yakozesezza yabadde nkalubo yabadde laganga Fifi da Queen yakwatibwa naye nga tannabakwatibwa ate kugamba balabika poliisi eteekateeka kukwata Fifi da Queen bwe kiyinza okuba naye nga byebitambulatambula essaawa zino mumusabire Fifi da Queen avunuke obuzibu no simanyi waate bwabingiramu ebya sipapa ate simanyi nakumanya naye nga musubscribing ate mumpere video no kalike tumirenge mu video n'abeezeko musikaleko nga mumfollowinga Fadi TV.